Tukuume emitima abakyala balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwenna amannya nze Joy Kintu era nga nze atwala abakyala wano ku United Christian Center e Kasubi. Njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyita Annual Inner Women Conference. Tubeera nalwo buli mwaka, n'omwaka guno tugenda kuba nalwo ng'ennaku z'omwezi 7 ne 8 omwezi ogwokusatu. Tugenda kubeera wano eno n'abantu ab'enjawulo. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza abakyala mwenna, omukyala ng'oli single, omukyala ng'oli mufumbo, omukyala ng'oli single parent, oba oli jjajja kasita oba ng'oli mukyala, kwaniriza mu lukuŋŋaana luno. Omutwe gwaffe tugujje mu kitabo ky'Engero essula ey'okuna olunyiriri olwa 23. Omutwe gugamba nti tukuume emitima. Abakyala mumanyi tulina ensonga nnyingi nnyo ezikosa emitima gyaffe, mujje tuyigirizibwe engeri gye tukugenda okukuumamu emitima gyaffe, engeri gy'ogenda okutaasa omutima gwo. Tujja kuba nga tutandika ng'essaawa 2 ez'okumakya, tujja maliriza nga ssaawa 12 ez'akawungeezi. Tujja kubeerangawo n'ekyokulya eky'omwoyo kyokka ate n'ekyokulya eky'omubiri. Bannange mbasaba mujje twaniriza abaweereza ab'enjawulo mu lukuŋŋaana luno. Tulina omusumba Tom Mugerwa okuva ku Muntunde Christian Fellowship. Tugenda kubeera n'omulabirizi Joseph Lubwama Serumaga. Tugenda kubeera n'omukyala we Sarah Serumaga. Tugenda kubeera wano ne Pastor Mile Sakira. Tugenda kubeera ne Mami Feva. Tugenda kubeera n'abakyala ab'enjawulo aba United Christian Center. Tugenda kubeera n'ebintu ebirungi eby'enjawulo. Bambi mujje tugenda kukolebwa bulungi. Omwoyo Omutukuvu ate kisinga obukulu agenda kubeera naffe. Omanyi ng'olukuŋŋaana lugenda tukola bulungi, mwena mbaaniriza mujje tubeereko mu maaso ga Mukama ng'abakyala. Mukama abanjagalire. God bless. So olukuŋŋaana luno lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 ne 8. Buli mwaka tufuba okulaba ng'ennaku z'omwezi 8 it is a Women's International Day. Olunaku olwo tusanga nga tulina olukuŋŋaana lwaffe. N'omulundi guno tugenda kubeerawo wano abakyala mujje ng'ensi yonna eri eyo ejaguza olunaku lw'abakyala. Naffe tugenda kubeera mu maaso ga Mukama nga tujaguza, naye ng'ate bwe tuyiga n'okubeera nga tukuuma emitima gyaffe. Mukama abawe omukisa. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera ku United Christian Center e Makerere. Oyinza okubeera eyo nno nga weebuuza oba eno ekkanisa eriridda wa? Eno ekkanisa eyitibwa omuntu w'omunda. Abantu abasinga bagimanyi ng'ab'omuntu w'omunda. Tuli awo e Makerere mu kiko. Woba ova Koima Road otuuka Kasubi n'okkirira. Wonootuuka mu Kiwonvu awo we tuli. Woba ova ku Bombo Road we bayitanga ka small gate, awo naawe wokkiririra n'ojja mu Kiwonvu. Tulina n'omukisa Mukama yatuwa n'ekkanisa empya. Oyinza obutagendera ddala mu Kiwonvu naye osobola okuviirako kapande akaliko Olympia Hostel. Owetera awo n'okkirira era ojja kuba ng'olengera olubiri lwa Mukama lwe yatuzimbira. Bannange mujje tubeere mu maaso ga Mukama abakyala. Kyaffe we tugenda okubeera n'olukuŋŋaana. Eno ye kanisa yaffe we tugenda okubeera n'olukuŋŋaana lw'omuntu w'omunda olw'abakyala. N'olukuŋŋaana tubeera nalwo buli mwaka. Bannange abakyala tubaaniriza. Bannange bamama mujje tubeere mu maaso ga Mukama. Mujje tugenda kubeera wano nga tukaabirira Mukama awonye emitima. Katonda oyo ajjanjama emitima agenda kubeera mu kifo kino nga tusumulula. So mikwano mbaaniriza. Omwana ng'oli singa oli eyo, olina ebibuuzo, nkwaniriza mu lukuŋŋaana luno. Katonda yaddamu yalina ansa z'ebyo ebibuuzo ebiri mu mitima gyaffe. Wandiba oli awo ng'olira bikutabudde eby'obufumbo, naye Katonda alina ansa. Amanyi bye weetaaga okubeera ng'owonyezebwa mu mutima. Mukwano gyangu, togenda kusigala kyekimu. Tulina abayimbi ab'enjawulo bagenda kubeera wano nga batuweereza. Tulina abakyala baabwe bayita ba Foundation Repairers bagenda kubeera wano. Tulina kwayaz ez'enjawulo. Tugenda kubeera wano mu maaso ga Mukama, tusinde mu maaso ga Mukama, twegayirire agenda kutukola bulungi. Mukama abanjagalire nga mujja mu lukuŋŋaana. God bless you. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo, abeesimbu, abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu. Obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo.
obadde onoonya abateesiteesi b'emikolo abeesimbu abakola ebinyuma eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwasa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata video n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart, makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'aboogezi. Bakola graphics ne design, bapromoting abayimbi n'okutegeka ebivvulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Esimu noti 7 noti 3 35 6 era tunoonyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwenna. Amanya nze Joy Kintu era nga nze atwala abakyala wano ku United Christian Center e Kasubi. Njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyita Annual Inaman Women Conference. Tubeera nalwo buli mwaka, n'omwaka guno tugenda kuba nalwo ng'ennaku z'omwezi 7